Tuse ku stage ngabana tebagala kumusikambula amagulu olwokubambu yabadde mulwadde bagakebera Aidah Mugo. Aidah kuluka obulwadde baby girl. Right now as we speak atandise okudda mwaka mwenyu wetwamubuuziza ku musajja ngeri ja blushinga mu kisuse n'endowoozo bayina yensoleyo n'endowoozo ba just musanyufu lwaki twayogedde ku ky'omusajja n'osanyuka nnyo Aidah Mugo nze babeti tebakira bine lwabye mwene emboozi nengamba omuntu ono nga musanyufu. Anyways obudde bwo butambudde abaskyview batekamu ensimbi platinum mwene spa ate Arapex style adhesive. You guys mugende ku page zange nyizo kwanga lera akalango ka platinum sikategedde sikakunnyonnyodde bulungi tukubire ku namba isimu 07088282M omanye ebisingawo ku platinum. And for Arapex style adhesive wazimba wona azimbisa bitayire ebirala biseminti ebikwata ne bivaako ojja kutandika mbu ate teyangamba saawulira. Tukubire ku namba z'essimu ku page zange zibaako ewaba Jacksa zibaako ewaba Matiti zibaako basayimo ku YouTube bibaako nkimanyi buli woyita olaba enamba ya Arapex obe ya platinum wellness-spa. So sigenda kubanga ate mbalwisa olunaku olwaleero kambalekere Aidah Mugo emboozi nefuna obudde mbagala nnyo bampita Tashabi mweraba. Okuva lwafuna accident badde tetuddangamu kufuna kituufu nga ndi eno banzijanjaba bandabirira bampembejja nga okudda nga mponye bakuwembejjako nokensinza owuliramu balina okumpembejja bandi mulwadde embeera kati eri eti mbeera nnungi simbi ngenze ntereera tusofa obadde mu bulwadde ekintu kibadde kitambula kitya mu bandi ababandi badde babeera okuba abamu basuula abantu singa oba ofunye obuzibu bakama bange babaddewo bakozi bannange babaddewo Betina Namukasa bannange oyo ye abadde wano omanye emmundu omenye yoyo mwana. Thank you so much Betina. Bakama bange neyanza nnyo mwebale kumbeererawo mwena abambeereddewo nga ndi mulwadde mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye era still tulina gwe tutawuliramu Aidah lwaki otubuzaabuza omwami nali mbalaza ku mwami omwami bwe tsawa bwe naatuuka eyo mulaga temufaayo mukakkane naku zino mukola emikolo egy'enkoko twabayende temunsikae muleke nze mbawe nga ntuusizza lwaki tukola enkukutu ffe tuli bantu b'abantu era we naatuusa nti kola mukolo ngambayita teki era oba nfunidde omusajja muŋŋambe twakulabyeko ku stage nga bafaani bo balinga abatakikiriza nti gwaliko kituufu nakomyewo ku stage. Kasi experience yo ku stage yabadde etya? Of course nti engeri gye mbadde mulwadde nkyali ngenda ntereera yadde abasawo banzikiriza nti kati nsobola okukola kyawenyerawenyeramu akatini naye katini kagenda kuggwamu mugwangu so tekyabadde kibi nnyo nti kibi kyabadde kirungi pain si amaanyi pain egenda ebula mpalampala. Twalabe bekwekubisa Kawunyemu 360 ewagiddwa